4 years back nga nkuba akasajja kano bwe mmala okuzanya ka video kano mbazanyira ka Andrew Mwenda mugatte statement mbazanyira ka basajja mivule mugatte obuwaya mutegeere mayinze byange byogera waliwo bloga bamweta Lumbuye bamukoba nti kuba bigirwa ayononekere irala asobola okuva ku lusekere lw'omukulu bloga oyo yakoba ati bigirwa SCMA yamuwa emiliyoni 8 aja atendeka abayekere Tanzania bayire bakuba ekirayiro nti Kyagulanyi abaye ali kutendeka abayekera n'olwensonga yaleme kusimbawo 220 mulala nti nze bampa miliyoni 8 ntwala abavuka 24 e Tanzania batendeke ekintu ekyo kyanuma ino era yakoba ati woyagana bigirwa kuba bw'omala okuwulira akatambi ako njagala owulira Andrew Mwenda. A lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. Kati wenjagala owulirenga aleeta 2021 Bigirwa agambye eki namukuba mwaka ki wokka njagala owulire Bigirwa namukuba 2 onaga 2 meka. A lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had muwulire ono eyalunda embwa German Shepherd n'agula mwente byayogera njagala owulire eyalunda embwa n'agula mwente same statement. Kyagulanyi atwala abantu e Kenya. N'omusajja bamuyita Owino. Abo ze contact za Kyagulanyi bamuyamba e Kenya okutendeka abaana ba Uganda mu militarism basobola okujja wano balwanyise security forces balwanyise ebitongole by'ebyokwerinda eby'amagye basobola okuleeta wano obutabanguko bakole ebyekitujju babakwesaawo Kenya kakati balinga bateeseteese mu kulonda okwa 2021 era naawe ng'okulonda kuwedde nga bagenda kutega bomu basobole okuzisuula ku bizimbe okuzisuula ku bantu abakungu ba gavumenti nga babayigiriza engeri gye basobola okwokyamu petrol stations n'atambula n'agenda nga tebamutegedde ne babayigiriza ebintu ebyekitugiwa ebityo mwebaze President Museveni mwe mwenna abaagala enjuba kyenkugambye kiri nti bwe baba batula ebibuuzo same lines from different government propagandalists with one message, no difference. When nkugambire nti yunebwa okumanya omuntu eyakopya ebisomero lyakopya bonna baba ne uniform answers nga ne grammar oba arranging the story oba letters the same kubanga aba yabaleetera ebibuuzo ebyo ne answer bwe yabibagamba buli omu ebiteeka mu mutwe be bano